Omwana wa Godfrey tumwebaze omukozi wa Salt Media tugenda naye mu dedicating olwaleero. Ne Godfrey omwana tomwanguyiza. Enewe okuwayo omwana kyangu. Naye mukyala akyali nakawere nnyonnyo. Muwezezze ennaku 8. Kasogere muvaayo mu ddwaliro muwezezze ennaku 8. Godfrey akoze bya Bible. Bwe zawere ennaku 8 ne baleeta omwana omuwaayo. Basi kale Godfrey tumwebaze nawe jangu tukunyige mu balongo. Abaliddako mulizaala balongo jangu ne mukyalawo. Amin. Otandise okukula. Etayisi za bwereere. Abalongo tufunyewo peya 9 n'ekitundu. Half one child. Godfrey tumwebaze n'omwana omu n'abalongo peya 9. Kale tusooke ggwe. Omwana mwamuyisaani. Daniel tumwebaze mubikkule. Daniel tumwebaze mu linnya lya Mukama waffe Yesu, mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu tukuwadde eri Katonda omulamu. Daniel tumwebaze, Katonda akuwe amagezi ogende mu masomero taata wo mwatagenda, obeere blessing wakati wa taata ne maama n'abali kuddako bonna obabeerere peace seeta. Tukwawudde bw'oli kulokkirize Yesu okubeera omulokozi obulamu bwo. Tulangidde omukisa buli kintu kyonna kyemutanda bakutereeza mu bulamu bwammwe mukitereeze. Omwana ono agenda okutegeera nga buli kimu kiryokke. Tubadedicatingidde omwana namwe tubawaddeyo mu linnya lya Yesu. Gamba amiina. Abalongo abalala abato baliwa? Mumubikkule ku mitwe mumbuulire ani yaani. Ono ye muto. Acheny Esther. Acheny Esther Twina. Mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu tukudedicatinze ne mulongo munno yaani ono. Apio Isabel. Apio Isabel Trinity. Abaana mwaboda amannya mangi temuzaale balongo balala. Apio Isabel Trinity tukuwaddeyo mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Era tubawaddeyo balongo mmwe tuwabanga endagaano yonna ejja mu bulamu bwammwe endala. Tubagaana okubaako endwadde zonna ez'omu nsi muno wadde ekizibu kyonna. Mukule mugende mu masomero bazadde bammwe gye batagenda. Bwe muli kukula mutwale Yesu okubeera omulokozi obulamu bwammwe mu linnya erya Yesu. Amiina. Twala omukisa. Omukisa gubeere mungi mu famire yammwe. Abaana bagenda okutegeera nga buli kimu mukirina mu linnya lya Yesu. Nawe abasituliddeko bw'oli kuloozaala abalongo. Bano be baani? Babirye Gabriel atono Nakato Raphael mu linnya lya Yesu. Babirye Gabriel tukuwaddeyo mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Tubaawula abalongo mmwe mugende mulaba omukono gwa Katonda. Mufuuke omukisa eri abazadde bammwe. Mugende okutegeera nga mu nnyumba temuli bwavu mu linnya lya Yesu. Ate bwe mulikula mulokoke mu linnya lya Yesu. Peeyi endala eriwa? Aliwa n'aliwa? Naye abalongo obaawula gwe. Be baliwo abalongo. Babirye tukuwadde mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu ye Kato. Kato tukuwadde mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu mu linnya erya Yesu. Ate ono Babirye Mase tukuwadde mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu mu linnya lya Yesu. Babirye Promise tukuwadde mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Tubalangiddeko okubeera abagezi mugende mu masomero amalungi mufuuke omukisa mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Bwe mulikula mutwale Yesu okubeera omulokozi wammwe. Obugagga bujja abaana tebalabanga ku bwavu mu linnya lya Yesu. Mukyala wa Mukisa obulidde mu kibiina akuba ku ssimu yo wagijjeeko. Mukyala w'omuweereza Mukisa oba mwoli wanika omukono omusajja yeeraliikiridde. Wazze okuwaayo omwana atunulidde abakazi bonna atakulaba. Mukyala Mukisa oliwa? Wanika omukono tukulabeko oliwa? Mukisa mpozi ng'onoofunamu mukazi mulala muno naye taliimu. Owo taliimu leero.
we totubonyabonya. Kakati ng'ogyeko okulimba eyo kamera n'eno enjawulo eriwa. Bano be baani? Ate ono Waswa tukuwadde omunyere kitaffe n'omwana we mutukuvu, Nakato tukuwadde omunyere kitaffe n'omwana we mutukuvu. Tubalangirirako okubeera abaana ab'omukisa bamukula mutwale Yesu okubeera omulokozi wammwe. Abalongo muweereze Mukama, mugende mu masomero bazadde bammwe gye bataagenda, era tukulangiddeko obugagga abaana bano tebalabanga ku bwavu mu linnya erya Yesu. Kato Alfred tukuwadde omunyere kitaffe n'omwana n'omwoyo mutukuvu mu linnya erya Yesu, bw'okula okkirize Yesu era omuweereze. Tukulangiddeko obugagga omwana butalabanga ku bwavu. Ani? Nakato ndagire tukuwadde mu linnya erya kitaffe n'omwana n'omwoyo mutukuvu, bw'okula oweereze Mukama okkirize Yesu okubeera omulokozi wo. Tukulangiddeko obugagga omwana butalabanga ku bwavu. Ate omulala aliwa? Asobola Nyangoma praise tukuwaddeyo mu linnya erya kitaffe n'omwana n'omwoyo mutukuvu. Asobola Favor Nyagato Favor mu linnya erya kitaffe n'omwana n'omwoyo mutukuvu tukuwaddeyo, bw'okula otwala Yesu okubeera omulokozi w'obulamu bwo. Bwe mukula mulokoke ate mubeere muweereza Mukama mu linnya lya Yesu. Akukole bulungi Mukama. Mukama akukole bulungi. Ono naye waakuwaayo yaani mwesigwa Shira Nowera tukuwadde eri Katonda omulamu, bw'okula okkiriza Yesu okubeera omulokozi wo. Obwavu tubugobye wammwe, ozadde abaana tobulwanga ssente nebalo. Ate ono musaasizi Waswa tukuwadde mu linnya lya kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu, bw'okula okkiriza Yesu okubeera omulokozi. Era tukuwadde ne Nakato mu linnya lya Yesu. Nakato bw'okula okkiriza Yesu, tubalangiddeko omukisa, amagezi gagenda okubajjira nga bazadde bammwe bali kimu bakiina, tolabanga ku bwavu mu linnya lya Yesu. Firidawusi babirye omwana okumutuma erinnya ery'ekikadde Firidawusi. Ate ono tabeera Philadelphia. Firidawusi ne Philadelphia. Ani? Nakiya Nakato. Tubawaddeyo mu linnya lya kitaffe n'omwana n'omwoyo mutukuvu. Babiri tukuwadde mu linnya lya kitaffe n'omwana n'omwoyo mutukuvu mu linnya lya Yesu. Mubeere balongo banjawulo, Mukama abawa amagezi n'omukisa, muveemu abakazi ab'amaanyi mu linnya lya Yesu. Obwavu tubugobye wuwo, Mukama yakuwa abalongo, obugagga bujjenga buli ddabo otyo. Waswa tukuwadde mu linnya lya kitaffe n'omwana n'omwoyo mutukuvu. Kato tukuwadde mu linnya lya kitaffe n'omwana n'omwoyo mutukuvu. Tubalangiddeko okukula mugende mu masomero amalungi, mubeere bagezi, mubeere omukisa mu famire yammwe. Katonda agaggawaze famire yammwe mu linnya lya Yesu. Tubagobyemu obwavu ewammwe mu linnya lya Yesu Kristo Omunazaalesi. Wali bawandiikira baweddeyo abalongo. Mwekyana mukisa amazina alabika. Si ono wamma nange mbadde ndabanga si ate gwe gwani nga ninga akumanya ennyo. Nkulaba wa bulijjo oli mukyala waani wano. Wamma Saalongo jangu bwana bugasigasi. Mujja banoonya mpolampola ab'abaana. Mukisa mukamukodomi wange mbadde mukuwadde. Omwana mumukwate babiri mulangirire omukisa. Yaani Makula Shalom tukuwadde mu linnya lya kitaffe n'omwana n'omwoyo mutukuvu. Amafuta ago gakulukutirenga ku bwenyi bwo, tukwawudde bw'okula okkiriza Yesu okubeera omulokozi wo. Amagezi go gagenda okugiranga mu nnyumba temuli wadde akatonyezeko obwavu mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Endwadde zonna tuziganye, Katonda akulabisa ekisa mu myaka gyo, n'abalala abakuddako babeerere peseeta. Nangidde omukisa mu nnyumba yammwe mu linnya lya Yesu Kristo Omunazaalesi. Mulabe ekisa kya Katonda. Makula Shalom mwana wa mukodomi wange baweddeyo. Mukisa tonyiiga. Alekati onyiigira ki? Esimu teriiko. Koolaba obutalekayo sente za kameeza. Kakati mwe nabe tuwaddeyo, mwe muba muggulawo oluggi mugende mu bantu bali amannya g'omwana gombi nga bwe galibeera mu passport, mu pamiti, mu ndagamuntu, amanya ga taata ne maama. Mugende bali kye bababuuza kye muwaayo ne bakiwandiika.
Ab'abalongo ndowooza tubamaze. Muleese abalongo abalala. Ono yaani ate ono nasaasira tukuwadde eri Katonda omulamu, kankunda tukuwadde eri Katonda omulamu. Bwe muli kulamukiriza Yesu okubeera omulokozi wammwe, tubaawudde mu linnya lya Yesu mufuuke omukisa. Katonda agobe obwavu mu nnyumba yammwe mu linnya lya Yesu. Gamba amiina. Naye nga mwazze naye omukyala n'ayingira wamuleseeyo ewaka. We totubonyaabonya. Kakati ng'ogyeko okulimba eyo kamera n'eno enjawulo eriwa. Bano be baani?